Kampani eya NMG era nga eno yennanyini NTV n'olupapula lwa Daily Monitor bwe batyo munnange bakakasizza nga bo bwe batawa amawulire ga kicupuli, tebawa amawulire ga bicupuli, buli kimu kye boogera kituufu, bamala kukyekenneenya, tebafabricatinga mawulire, tebagayiiya. Kati nno munnange nga sinnaba kubeera nga nkuwa obujulizi bwe batuwadde ku nsonga eyo, jjukira gye buvuddeko Muhoozi yapositinga n'agamba nti kirabika NTV, Daily Monitor bigenda kusigala nga biggale okumala akaseera. Kino kyongera okulaga nti nno newankubadde nga bannyiniyo bali bennyini ba boosi baasituka ne bajja wano e Kampala okwogerezeganyamu ku nsonga ezo, kirabika waliwo ebimu ku ebyo oba olya bye batakkaanyaako, baagaana okuzinira ku ntoli eza Muhoozi butereevu. Kakati nno Wafula Ogutu, omu ku ba co-founder aba Daily Monitor, yategeeza gye buvuddeko n'agamba nti okuggalawo Daily Monitor kwokka kuno kufiirizza bannayuganda abali mu 30,000 emirimu, era yategeeza nti abakola mu Daily Monitor bokka bayinza okubbanga mu 30,000, kyokka ate waliwo abalala abakola ku zikamera, abakola ku bintu ebyenjawulo, ba editor, bonna abo kati abantu bali mu 30,000 be bafiirizza emirimu, era famire zaabwe zibeerawo ku mirimu gya NMG egya buli lunaku gyekola. Kakati bwe baba bati nga tebasobola kubeera nga bafuna ekyokukola nga bwe babadde bayiiyiza, olwedde gavumenti yaggalawo olw'ebigendererwa byayo, kiba kitegeeza nti kakati famire zaabo bonna ziri awo zeerya nkuta za mimwa. Kakati munnange mu giwaali badde oyitanga fireback, okuzza omuliro, munnange bano aba Daily Monitor batugamba nti bo tebapublishingangako any fake news against Museveni's government. Tetudeetangako mawulire gonna, tetukubangako mawulire gonna mayiiye oba gataliiyo ku gavumenti ya Museveni, nga bagamba nti buli story yonna gye bakuba, buli story yonna gye bakola, buli mboozi gye bakola, balina kwe babeera basinzidde, balina basis. Bagamba nti bwe kitaba primary document, olupapula oba obukakafu obusookerwako, kiba kitegeeza nti babeera balina gwe bakootinze, kwegamba gwe baawulira, oba omuntu aba ayogedde ng'ate reliable source ne bamukootinga. Kakati onnange NMG bw'etyo ekoze gye bayita fireback, eyanukudde. Onnange luno terunnaggwa, gwe kyoba omanya terunnaggwa. Waliwo omuntu omu eyagamba nti eyo kampani nnene nnyo, esobola okuvaako obuzibu, era bagyeraliikirira ebyaddala kubanga bannyiniyo ati bagamba muneekami Katonda okanyumira mitala waamuka. Kakati bano aba Nation Media Group NMG bwe batyo munnange n'obuvumu obwa waggulu ennyo bawolereza journalistic work eya Daily Monitor, era ne bagamba nti bino ebigambibwa nti nno amawulire getuwa mafu, false information, gye bawa nti bawa amawulire amafu ku gavumenti ya Uganda, balimba, tebaagala kugambwako, babeera bakimanyi. Ate gwe ekitali kituufu kikuluma kitya ennyo, tabula nga oba oli awo ne lumbuye y'ensonga lwaki baba baagala gavumenti ebawe eya ttaki. Anno
ambassador wa Turkey yagenzeko ekisoze eyo wajje no Museveni ne boogerezeganyaamu tetumanyi oba boogerezeganyiza ne ku byalumbuye tanti mumutuwa oba naye nga yabadde kisozi eyo bye baayogere tetunaakubeera nga tubitegeera naye nga yabaddeyo nga boogerezeganya. Kakati munnange waliwo n'omuntu nagamba wano nti Museveni ye kkooti wano e Uganda yasalawo ne mutabani we naŋŋamba kyogamba Museveni ge mateeka kakati kubiriwo naawe osobola okweddamu ekibuuzo ekyo nti si be balina okubeera amateeka naye kati olwedde beetadde mu kifo ky'okubeera nti be mateeka kiba kitegeeza mu bukyamu be mateeka kyekitegeeza kakati gwe ne bwoba omanye ekituufu nti si be balina okubeera amateeka naye olwedde bo bakyetuumye be baluwooleza Uganda be bategeera buli kimu be bamanyi buli kimu be basala emisango be basalawo nti ono asibwe ono afe ono akola atya beefudde bakatonda in fact si mateeka ekyo tekikkaanya toddaawo n'ogaa nti olwokuba Uganda agambye nti bali kati Museveni atudde ali mu kulowooza ku nsonga za Dr. Kizza Besigye n'abalala oba abato oba tabata n'oddaawo n'ogamba kati Museveni olinga amukuliriza mukati yalowooza yes bwe kiri kakati kikyolaba sigambye nti kyekituufu kyekiri mu mateeka oba kyekituufu naye kyekiriwo oba okitegeera kyekiriwo muhoozi bw'agamba nti nno yakatta abantu bwe bati kyekiba kiriwo abamaze okukyogera bw'akwata omuntu n'amuteeka mu basement aba amutaddemu kakati siyinza kuddaawo ne ŋŋamba tamutaddeemu aba amutaddeemu mu basement n'ebifaananyi n'abita oba okitegeera tomala biseera ng'okayana by'otamanyi. Kakati munnange bino bizza oluvannyuma lw'abantu okubeera nga boogera ku Daily Monitor ne NTV Uganda kubanga zino munnange media houses nene nnyo media outlets nene nnyo era nga abamu ku ba senior figures abali associated ne media house eno bo balemerako bagamba nti olupapula luno amawulire geruwa gabeera gamaze okubeera guided ne ba professional journalism ne professional journalism principles batunuulira buli kimu mu nkola ey'obukugu nga bwe baabisoma ne balaba nti kino kiyita kino tekiyita era bagamba nti babeera bamaze okubiverifyinga babeera bamaze okubeera nga bafunye documentation babeera bamaze okubeera nga era balina abantu be babuuzizza ababa mu credible sources ensonda ezeesigika nga bamaze olenda okubeera nga babikola nti kino kituufu ate wano mu gavumenti ya wano bo bennyini beewaako olugambo jjukira loka ekyo omugenzi yagamba nti baba baakateesa ebintu bagenda okuwulira ate nga bakyalina mu meeting ng'eri byagenze dda mawulire nga beebuuza ani abitaddeyo loka eki kati nabo bennyini beewaako olugambo kakati munnange stories ze bawa aba Daily Monitor bagamba nti si njiye buyiiya era nga nti zino ziriko obukakafu obw'amaanyi bwabeera bakuŋŋaanyizza okuva mu journalistic processes naye nze kye neewuunya lwaki gavumenti tebawaayo story emu kale muhoozi kati nga documentary gye baamukolako n'agamba nedda si bituufu nga bwe baakolooka ero ne bamuteeka wali mu lujjudde kati muhoozi ntugenda ku Constitutional Square wali n'agamba si bituufu kati obukakafu ne buvaayo n'abantu bali eno muhoozi atulire ne ttiimu ye tetutandika tiugamba si bituufu kakati ate kino naye olw'okuba nti boogera bituufu bibaluma nnyo bibaluma ate nga baabikoledde eyo mu nzikiza kakati munnange media house eno yo egamba nti bye bagamba nti olupapula luno luwa amawulire amafu biri unfair si kyabwenkanya bo bagoberera rigorous standards eza journalism
ezisuubira okubeera nga zigobererwa bagoberera buli kimu. Kakati munnange bano bagamba abamu ku officials nga boogera ku nsonga eno bagamba nti bano balina official documents, government records, court filings, reports, interviews ne other verifiable sources nga bapreparinga story yaabwe. Bamala kufuna interviews zebabaira bajje ku bantu abo ne bamala ne bafuna empapula ne bagenda mu kooti yasala etya biki bibayogerako mu kooti biki bwe biti kati ne bagattagatta ne bakolamu story ng'ejjudde. Kati story ye ebeeruma nnyo ku bantu abakozi b'ebikolobero. Kati ekyo kibaleetera okubeera nga bafuuka balabe ba gavumenti. Munnange bino mu kubyogera ffe nga tumaze okubeera nga tubiwulira kitegeeza bimaze okubeera nga bya attractinga significant public attention, era nga abawagizi ba independent journalism nga nze tugamba nti ebyo bo-officials okuva mu remarks ze bakoze, bo-officials okuva mu Daily Monitor, zino zongera okubeera nga zikuba ekifaananyi ku mugaso ogw'obukakafu mu kuripootinga, evidence based reporting. Ate nga kyetwagala obujulizi obukwatibwako bano bagamba babeera babulina. Kakati munnange bano aba NMG era bagamba nti bo omulimu gwabwe ku informinga public ku nsonga eza national importance. Baali balowooza be bazimanyi zokka nga bajerega Kyagulanyi byoyogera tebiri bisi bya national importance. Kakati bano bagamba nti bo gwe mulimu gwabwe, bo tebafuddeeyo oba information enyumira abantu abamu olw'enyiga abo abali mu buyinza baba tebafaayo. Aba NMG bwe batugamba kitegeeza tebaliiwo kukolera muhoozi nti abatwala ekyankwanzi mbwe abayigirize biki ebyokwogera. Munnange okusinziira ku kampani bano batugamba nti okusinziira ku story kati bino byenkubuulira kwe kuddamu babadde basirise ebbanga kati bano boogera balemera kubagamba byetwogera bye bituufu. Kakati naffe tulaba bye bituufu nga bannayuganda kubanga tubeerawo nga tulaba ate bali tebaagala bo kubiraba ebituufu. Kyolaba nga batulugunya omuntu bamugamba bitukuwulira ng'ogenzeeyo ng'otwogerako tujja kuddamu tukunone. Tebaagala kubawaako obujulizi nti baatulugunyiza omuntu. Kakati munnange kampani yeegamba nti okusinziira story zaayo ezisinga obungi ziva mu ebyo ebibadde byalema oba ebibaddengako abantu okubagana empawa okumala emyaka. Jjukira nti kati bw'ofuna story omwaka guno osobola ogikuuma n'ogitereka. Kati ku experience yo ojja kusobola okitegeera nti eno ejja kuvaamu ebintu ebirala maaso eyo. Kati gwe gy'ogitereka onootinga. Kati bano munnange okumala emyaka babadde bajja banootinga. Bafuna official records, bafuna credible sources mwe bajja obukakafu bajja batereka. Kati bano bannaffe bakola ebikolobero nga tebamanyi nti waliwo ababalaba ababanoonyerezaako. Kakati agenda okutuuka eno asoosootola katugeze oba omugabo omunyama bali mu kulya mu nyama bagenda okuwulira abasajja eri nga batandika anti ebyava mu bino byali bwe biti, bano baatugamba bwe bati, guno omulundi bagambye bati, nga bajjayo kino Museveni ng'ayogera, nga bajjayo omulala ng'ayogera, nga bajjayo Kasayija ng'agambye ekonomi yaffe egenda kubeera sui. Nga bagenda otuuka ate ng'awoza bannange. Kati awo bagenda okutula nga abasajja batugasa obwongo. Kakati bwe batyo bo batugamba nti bawa verified information era terina kubeera mistaken for hostility towards government institutions or public officials. Nti ne bawa gaba mazima meerere era information gye bawa nti abali mu buyinza tebasaanye oba bali mu offices tebasaanye kubeera nga
babitwala oba babivunjisaamu mu ngeri enkyamu okulowooza nti bibeera bibaluma nga babiraba nga ababasojja ng'abalabe baabwe. Kakati munnange bo bagamba gwe mulimu gwabwe okubuuza ebibuuzo ebizibu ennyo, mulimu gwabwe okubuuza ebibuuzo ebizibu ennyo, okubeera nga balipootinga ensonga eziruma bannansi, newankubadde nga oba oli awo nti okuripootinga okufaanaganako bwe kutyo kuleetawo obutakkaanya oba okubeera nga waliwo abatasanyuse abacriticizing kuleetawo disagreements oba criticism. Kakati bano bwe batyo bagamba nti accountability journalism wa mugaso nnyo era mpagiruwaga mu democratic governance, era tekiri automatic nti bino byonna birina kuba nga bifavoringa gavumenti nga bo bwe balowooza nti birina kuba bifunga boolaba UBC bwekola oba NBS. Munange abasajja bwe batyo bamaze okubeera nga batubuulira. Bano batugamba nti ripootisi zaabwe bazijja mu public discussions, era bagamba nti kituufu nnyo, balina obukakafu bo kye baagala kwe kulaba nga boogera ku governance, boogera ku service delivery, corruption, accountability. Awo bwe bakoonakoona nga bali bagooza kati lwaki mutugambako kati yensonga. Kakati era ne batugamba nti bannamawulire baabwe ba journalist bano babasomesa okubeera nga basobola okwawula amazima amatuufu ne bagaawula ku ebyo obugambibwa ebisibwa ku bantu, era n'endowooza z'abantu basobola okuzaawula obulungi nti kati eno ndowooza y'abantu, ne commentary nti omuntu akomentize bukomentinzi. Kati era bano ne bakakasa nti abasomi b'amawulire aga Daily Monitor babawa accurate and balanced information whenever possible. Bo kye bakola kubanga biro byonna babeera babimanyi kati zino allegations, zino opinions, zino verified facts, zino commentary. Kakati munnange ekituufu kiri nti kirabika bakyalinzeeko, bakyalemezaamu, kubanga singa baddanga bamaze okubeera nga basayininga endagaano, kubanga muhoozi ayagala abagobi bali bonna, abakozi abamu babagobi biki bali bagamba tugoba baaki, mubagobe. So nga ffe tugamba munammwe mwali badde mu gavumenti muvaamu mugende. Kakati munnaffe tubebaza okubeera nga for that bold stance, maximum respect kyenyinza okubeera nga munnange ntegeeza abantu bano aba NMG, kubanga ekituufu kyo kiri nti ekituufu kiba kituufu. Newankubadde nga abamu bagamba nti kale okufayaringa baaka mugenda kusigala nga muli baggale. Kakati ate bwe bakkiriza bino bano bye babagamba mugobe abakozi bwe bati mubagobe, kati ddala mutuufu otandika okudda, kati oyinza okuddaawo n'ogamba nti katugeze ng'emisinde gy'amahoozi mbu gyakulabirira ba orphans already n'abalamu abaliwo obakijjanya, nti oyinza okuddaawo n'ogamba nti oli mu kugaba ssente za kukola mirimu bantu kwejja mu bwavu bu parish development model, nga n'obuyumba bw'abantu omenya bumenye basingo mothers ne bu business bwabwe osenda busende. Kati ate eyo nja kugendayo lwakuba obudde bugenze, kubanga abasajja bali mu kukola omusimbi, njagala okubuulira. Era
abamu ku bantu be baggyeko omusimbe nja kukunnyonnyola. Nja kukunnyonnyola eyo exercise kati efuuse ya kukola musimbi. Tusigale mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Tulage nga bulijjo. Mukama akuume.